Mikwano gyaffe abatulaba yonna gy'osinzidde munda mu ggwanga erya Uganda. Kakati tuwulidde endooliito we twogera wano munda mu ggwanga erya Uganda, endooliito z'ettaka. Ng'abantu bangi bavuddeyo nga kakati be baana baliwo. Nkututteko mu bitundu eby'Emukono wali omubaka awakiikirira Nakifuma constituency Honorable Simbwa Fred Kagwa awakula ennume. Twagala tutangaazeemu kubanga twawulidde ku dduka of course aliyo gwe twagala okulabika nga oba oli awo ate tukolako okufeffetta yayongera tutangaaza nga omukulembeze ate era nga ali ku ground. Honorable Sebo tusanyusa okulaba otutangaazeemu ku nsonga ezikwatagana ku ndooliito eziri mu kitundu kyo. Nange nsanyusa okubalaba. Nyongera okutegeeza bannayuganda nti erinnya eryange nze Simbwa Fred Kagwa wakula ennume omubaka wa Nakifuma County. Ekiriwo mu ggwanga lyonna bwe bubbi bw'ettaka obukudde ejjembe. Mu kitundu kyange nga Nakifuma tulina enkaayana nnyingi ez'ettaka. Oyogedde particularly ku lya Buziranduulu naye tulina n'ebifo ebirala kati nga Namataba waliwo omwami yaleese ekyapa ng'agamba nti wawe naye nga wagamba abamu bagamba na road reserve naye nga bw'opimawo actually tesobola na kufuna kyapa kubanga wali 2 ku 10. So tewaliwo kyapa kiyinza kuvaayo naye olwokuba nno waliwo abantu abakolerawo business wayinza okubeera nga ne gavumenti eyinza okuba erinawo plan gye bujja. Omanyi bano abantu bwe bategeera naddala abali munda mu gavumenti bwe bamanya nti nno wano wayinza okubeerawo compensation bo banguwa mangu okujjogobawo abantu ne beefuna nti be bannannyiniwo gavumenti bwe beenaasasula bo basasulwa ensimbi ezo bazifune. Ekiremesezza ne development mu bifo ebimu gavumenti egenda okubalirira okusasula abantu ng'oli agamba nti njagala ssente nnyingi olw'okuba yatagetingawo nga ye yajja kufunawo nsimbi n'agitegeera asobola okukkiriza ne bamuwayo akaseera katono n'asenguka n'agenda awala. Naye bano abalina bizinensi eyo ey'okwagala okubba gavumenti ate be batwetedde n'obuzibu n'okulaba nti enguudo ezimu oba ebifo ebimu biganya okukulaakulana olw'embeera eyo. So tukubiriza abantu baffe naddala ab'e Namataba okubeera bakakkamu mu kitundu ekyo nti ensonga twazitandiseeko okuzigobako n'okumanyira ddala ani ddala eyali nannyini ettaka eryo gavumenti egenda okulitwala oba road reserve oba si road reserve essaawa yonna tugenda bawa ansa ekyo nga tukwatidde wamu ne mmeeya w'ekitundu ekyo Mukulu Douglas. Tulina obuzibu e Nakifuma wano e Buziranduulu waliwo kampani ya Jomayi yajja n'eggula ettaka ekazi ziri 208 naye abantu tebafunanga byapa byabwe. Kati kituuze emyaka 6 ng'abantu tebafunanga byapa okuva 2015 tuli mu 2021. Abantu bw'obanga wafuna wajja okutegeragana n'omuntu n'omugamba nti olina ekyapa olina tugambe olina eka 5 nga ziri mu kibanja n'omugamba nti ngenda kuwaako eka 5 ofune ekyapa ntwale eka 5 ate gwe eka 5 z'otutte n'ozitunda oli yakkiriza n'azikuwa alinda kyapa kye n'okutunda n'otunda oli n'azimba nako naye ate omuntu ono nga tomuwanga kyapa kye. Eka zino 5 yali alimirako yalinako emmwanyi yalinako ebintu birala bingi ebimukulaakulanya. Emyaka 6 obuba buyaayi buba buliyaka okutandika okutulugunya bannayuganda. Kati oba oleese abantu 2 oleese abasenze mu kitundu mu eka 5 oleesemu abantu 5 abapya mu kitundu tobawadde nabo byapa bali mu complaininga kyokka nono eyebalanga yali nannyini kibanja naye complaininga tomuwanga kyapa kye ayagala okweddiza ettaka li. Kati nannyini ettaka ono abagamba nannyini kibanja muve ku kibanja kyange sisasulwanga. Bano bo bakuwa ssente gwe wazikozesa ate nabo tobawanga byapa byabwe. Kati kirese embeera enzibu ennyo naddala mu kitundu kyange Nakifuma. So tukubiriza mwami Beka nga ye manager wa Jomayi mwami Beka Sebuufu namusabye ng'ennaku z'omwezi 4 ye sale gye namuwadde ng'atuwadde report ku butya bw'agenda okuwa abantu ebyapa byabwe bwe kiba si kyekyo abantu beddiza ebibanja byabwe. Tuleke kuleeta mbeera ndala mu kitundu kyaffe kye Nakifuma. Tetugenda kukkiriziganya n'abantu bajja na programu zaabwe za kujojo bya bannansi ekyo tetugenda kikkiriza mu bufuzi bwange. Baali tebannabateekawo gundi zonna kuzimbako aba Jomayi kwa kati ogambe nti bazimbyeko amayumba naye endagaano gwe bw'omenya endagaano byonna biba bifudde. Kitegeeza ono yamenya endagaano yabagamba mu myezi 6 agenda bawe ebyapa byabwe. Kati atutte emyaka 6 kitegeeza endagaano yagikola ki
yagimenya. Kati bw'oba omenya endagaano ekintu kiddayo wannannyini kyo. Kati bannannyini bibanja ennaku z'omwezi nga 4 January bw'abanga tanabawa byapa byabwe bagenda kweddiza ettaka lyabwe. Kyekyo kakinyinza okumugamba. Bw'abanga Jomayi ddala alete endagaano ezaka era nabagambye kubanga endagaano ezaakolebwa Beka yazikolanga yo omuntu teyazikolanga Jomayi. Waliwo abantu abatono abalina endagaano za Jomayi abo batono nnyo naye abantu abalina endagaano ennyingi abasinga balina endagaano na Beka ng'omuntu si na Jomayi. Kati twagala ne Jomayi aveeyo yennyini tumulabeko ku siininga ennaku z'omwezi 4 awatali ekyo abantu tugenda bagamba okweddiza ebibanja byabwe kubanga oba Beka oba Jomayi bamenya endagaano n'abantu. Omulungi nga bw'otulaba ensonga bwe ziti bwe twogera wano ku ttaka munda mu ggwanga erya Uganda kyongedde okulabikanga kifuukidde ddala akattiro. N'olwekyo wonna w'oli nkugamba labikanga ate weekolamu omulimu omunene okulabikanga okuuma ettaka lyo ate oba oli awo obutabaawo kintu kyonna kigenda mu maaso okulabikanga kirituukako. Yenze Ssemaganda Moses Hope gamba weekumire Kampala Media TV ate twongere okulabika nga tukutuusaako bye weetaaga okumanya yonna gy'osinzidde.